Mbalamusizzaako mwenna abawuliriza. Nze Nalubega Flavia nga ndi muyizi atendekebwa obusomesa ku ssettendekero Makerere nga ngenda kusomera olugero agamyuka omutezi olwawandiikibwa omwami Nkata Musa Mutyaba Lwana Weetaase. Olugero luno agamyuka omutezi lwawandiikibwa Nkata Musa Mutyaba nga mu lwo atwoleka enneeyisa y'abantu mu bulamu ng'atwoleka obuzibu obwolekedde enneeyisa y'abantu mu bulamu obwa bulijjo, wabula ng'atwolesa obuzibu obwolekedde bannamawulire mu mulimu gwabwe awamu n'enneeyisa y'abannabyabufuzi n'abakuumaddembe mu ggwanga. Omuwandiisi ono olugero lwe luno alutambuliza nnyo ku munnamawulire Abudutabula eyeewaayo okukola buli ekisoboka okulwanirira obwenkanya ng'ayita mu kuwandiika naddala amawulire mwe yategeereza ensi ebikolwa by'abantu abatali bamu naddala bannabyabufuzi ebikolwa eby'ekko bye batuusa ku bannansi mpozi n'ebintu eby'enjawulo ebyali bifa mu ddwaniro. Nga tetunnagenda mu maaso ka nsooke okwogera ku mutwe gw'olugero luno agamyuka omutezi. Omuwandiisi olugero lwe alutambuliza oba aluzimba n'omutwe ogwagamyuka omutezi oluggwayo nti agamyuka omutezi n'akasolo. Amakulu ag'okungulu gali nti omutezi w'obusolo ategana nnyo ng'atega n'atuuka ne ku kumyuka amaaso. Omutego bwe gukwata akasolo ate nakwo gukateganya nnyo nga bwe gwateganya omutezi. Amakulu amakusike oba ag'omunda gali nti abantu abalumya bantu bannaabwe mu ngeri ezitali zimu n'ababatta nabo oluusi amaaso gabamyuka ng'omutezi w'obusolo. Era olugero luno lutegeeza nti omuntu yenna obuzibu bw'ayitamu ng'akola ekintu bukosa n'oyo gw'aba akituusaako. Mu lugero luno omuwandiisi atwoleka abantu abafuba okuyigiriza bannaabwe oba okunyigiriza bannaabwe naye ate gye biggweera nga nabo bafunye obuzibu. N'olwekyo omutwe gutusikiriza okusoma olugero luno agamyuka omutezi nga bwe tugenda okuluwuliriza era ebirulimu binyuvu ddala nga byekuusa nnyo ku mpisa n'ennono z'Abaganda okusobola okwekulaakulanya. Essuula esooka akaami akatono. Enswagiro, okuvuuvuma n'okuboggola kw'embwa yange buyisi bw'omu bye byansisimula mu tulo otungi twe nnalimu. Newankubadde nga bulijjo neebakanga mavumira olw'ababbi abaatutigomyanga mu biseera ebyo, ku luno nnali neebakidde ddala kabooleredde ng'omunafu omulekera obuliri era tebiba kuba bino ebyagwawo nandyebase n'embugo ne nzikukuza. Wakati mu kufumiitiriza ekiguddewo nga n'omubiri gummeze olutiko, enswagiro zaagenda zeeyongera bweyongeza okusemberera ddala ku nju yange. Bwe nalingiza ebweru mu ddirisa ng'omuserikale ali awo akirako ensanafu. Omwezi gwali gwa ggabogabo nga gwakakasa muli era nga nsobola n'okulaba ebyambalo eby'amadowadowa abaserikale bye baali bambadde. Ye embwa yange buyisi bw'omu yali etandise okubazinya oluguje, newankubadde ng'abaserikale batera nnyo okwagala embwa, naye eno eyali ebafuukidde ekyambika baali tebakyayinza kugigumiikiriza. Akavuvuŋŋano akaali wabweru n'embwa kaddirirwa okubwatuka kw'essasi. Buyisi bw'omu baali baamulumizza ekivu. Kitawe yaŋaŋŋalamu ebiri ne lukkiriza ezzira kumwa gye zittira ng'omuddo. Okuttibwa kw'embwa yange kwantengula omutima
ne nkakasiza ddala nti luno si lwali lwa mannyo wenu. Guno gwe nnali nzizizza gwali gwa nnamunkukuulu ogwa naggomola gudda ku bbali. Naye ddala gwali musango ki? Saali mubbi, saali munnabyabufuzi wadde okukirowoozaako nti nsobola okulya mu nsi yange olukwe. Naye kati nzuuno nali njolekedde okutwalibwa mu mpiima erebera, abangi gye baagendanga, abatono ennyo ne basobola okuvaayo nga balamu. Emmeeme yange yatolontoka n'eddayo ku ebyo mmange aziiza tezigattwa be yaŋŋumyangamu nga nsendasenda nve ku kirowoozo ky'okusoma eby'amawulire olw'obuzibu n'akasimbamutwe ebiri mu mulimu guno. Nnyabo ono eyeerekerezanga buli kamu olw'okusoma kwange yanyolwa nnyo bwe nasalawo okusoma eby'amawulire e Makerere so nga ye yali anjagaliza busomesa. Newankubadde nga nagezaako okumulaga ebirungi enfanfu ebiri mu mulimu guno, naye omukadde omukazi yakubira ddala enkanda wansi nga bw'agamba nti, "Mwana wange akanatta tekabula muga." Bino byonna byampita ku mutwe ate bwe nagattako ebigambo kitange bye yaŋŋumyangamu nti omukisa gukwata bazira, gwe wamma ne nsalawo era ne mmalirira okusoma eby'amawulire. Kaakano gaagano amawulire gaali ganfuukidde kalunsambulira ng'ekitooke kya kibuuka era nga ganzaalidde ebitukula Makayi byazaalira ku nsiko nga mmange bwe yandagula. Ebirowoozo byali bikyanneeserejja omwali n'okwejjusa okwali kutakyannyamba. Eddoboozi ery'omwanguka eryaboggoka nga laddu ne lindagira okuggulawo oba si ekyo oluggi lumenyebwe n'amaanyi. Nalowooza ku ky'okukuba enduulu ne ndaba nga si kyamakulu nakamu, gw'ate nali ŋŋenda kuzikubira ani eyali ewaddeyo okwetantala abakekkezankebeta abaali beesomye bwe batyo. Ate n'ekirala ku kyalo nali seemalizaako bulungi, nagendanga nansowera ate ne nzira ku nsiri, olwo abatuuze baali bagenda kuddukira ani gwe batamanyi. Ndowooza banneeyitiranga kyegira Kama atamanyi muntu era eyeerowoozaako yekka. So ng'embeera y'omulimu gwange eya leebuleebu ye yandeeteranga okweyisa bw'entyo. Ye ennyumba abampembe baali bagyetoolodde nga buli awali oluggi oba eddirisa baakunizzaawo, naye nga beerabidde nti nange nali musajja nkerettanyi anti bw'ogitega amenvu erya bibomboola. Nasalawo okukozesa amagezi ge nali natetenkanye edda nga neetegekera ababbi abaali bakubanga emisu mu kitundu ekyo. Kino kye kyali ekiseera eky'okugakozesa wadde nga bano tebaali babbi. Bwe nalowooza ku ngeri embi eyayisibwangamu abantu abaakwatibwanga ne basibibwa ekijolobijolobi mu makomera ag'ekimpatiira agaali gakaziddwako erinnya erya mpiima erebera, ne mmalirira abakekkezankebete bano okubayisiza ddala ng'ababbi anti atakulekera naawe tomulekera. N'aggyayo eccupa ya kalifoomu ow'omukka ne ngissaako olupiira olwali lufuluma ebweru nga luyitira ku mufuubeeto gw'enju abamu we bayita wall plate. Nayambala akakookolo ku maaso akaaliko akatimba akaziyiza kalifoomu okuyingira mu kamwa ne mu nnyindo, olwo ne nkwata ku mmanduso kalifoomu n'atandika abampembe okubakola ogwa walugali. Akabuguutano n'emyasi egy'okumuukumu byaddirirwa akasiriikiriro oba kayite akalwanyaminya. Bassempala baagenda banogoka omu omu okukkakkana nga bonna bali ku ddimwa. Omu ku bo yeerindiggula ennume y'ekigwo ne ndowooza nti n'omutwe agwasizza. Mu kiseera kino nali neewulira essajja era nga nkajjadde nga kaamuje ku malaalo. Abasibira mu bbwa nali mbatebuse ate nga sisigazza musaayi ku ngalo zange. Nakimanya nti mu ssaawa nga 3 mikwano gyange gino ginaaba gizza engulu naye nga gyakusanga kiyubwe ng'omusota gwegendedde. Bwe namala okukakasiza ddala nti tewakyaliwo wayi, nabandulawo oluggi neerolere ku kinene kya Wanga. Bye nalaba ebweru
byanneesisiwaza n'omubiri ne gummera olutiko. Mu baserikale abaali bagudde amagalabanja mwe mwali ne Mmeeja Kaberenga omuduumizi w'ekitongole ekikesse ekyayitibwanga Naza. Ekitongole kino kyali kifuuse mmo mu kuyimbya abantu endubaale naddala abo abaalinanga endowooza y'ebyobufuzi eyawukana n'ekibiina Ddubya ekyali mu buyinza. Okuyigganyizibwa kwatuuka ku ntikko. Omu ku babaka ba Paalamenti eyali eva mu kitundu omwali muyindira olutalo olw'ekiyeekera bwe yabuzibwawo, oluvannyuma omulambo gwe ne guteekebwa mu kipipa kya asidi eyagwokya ne gusaanawo. Amawulire nga gano n'amalala agawaawaza n'okunakuwaza nagafunanga okuva mu bamu ku bannange bwe twasoma abaali beesozza amagye. Omulimu gw'ekitongole Naza gwali gwa kulwanyisa ebikolwa eby'ekizigu n'obuyeekera ebyali bitandiikirizza mu kibuga Kampala n'emiriraano gyakyo. Guno gwafuuka mugano eri abaserikale ne bakwatirangako n'abatalina musango be baggaliranga mu mpiima erebera. Abantu abatono abaasobola okusimattuka amaala g'ow'ettanda beebo abaawangayo obulindo bw'ensimbi eri abampembe bano. Mu bikwekweto eby'ekiro baayingiranga mu mayumba g'abantu ne battamu be baagadde, oluvannyuma ne bakuuliita n'omunyago gwabwe. Bakali butemu bano baali beefunirayo n'enjogera egamba nti Muganda agamba twala bintu leka bulamu. Ebikolobero bino bye nawandiikangako mu lupapula lwa muyizi olwaganja ennyo mu biseera ebyo. Naliramu n'omuko gwe nali ntuumye emmundu ku mitwe gy'ensiri. Wansi w'omutwe ogwo buli ddimansi we nawandiikanga amawulire oba biyite ebikolobero ebyakolebwanga abaserikale mu kanyigo k'enswanjere awaayindiranga olutalo. Bino nno byali binsudde mu ntata ate nga nali seetegese kuwanguka wadde okufiira ku ngalo ng'enkukunyi. Nga ndi wabweru w'enju yange nabala abajaasi abaali basoba mu 10 ate nga buli omu agudde n'enkebete ye. Bonna baali bajiridde omuntu omu ataalina wadde kabbasitoola okuggyako ekkalaamu ne kkamera yange gye nali nkazizzaako erinnya erya Buganda buliteeka dda. Mmeeja Kaberenga Lugaba yali amungabulidde nga nina bingi bye nali nteekwa okumuggyako si kulwa nga binnyamba mu mulimu gwange. Namwaza mu nsawo ze ne nsangamu akapapula ke ssaategeererawo makulu gaako nga kawandiikiddwako nti ndi kibuuliraani. Kaaliko ebigambo ebirala wansi ebyali bigamba nti ziri bankejje bye ssaategeera makulu gaabyo. Oluvannyuma nagezaako okubuuliriza ku bigambo ebyo ne wabaawo omukadde eyaŋŋamba nti ziri bankejje gwe zirifumita yalita. Bino byali bitegeeza ki? Ggulire ki eryali lisimoola omuwandiisi w'akapapula kano atuuke n'okwebuuza nti ndi kibuuliraani? Ebibuuzo bino byonna byanzijiranga buli lunaku ate n'endwawo n'okumanya nti akapapula ako ke kaali ensibuko y'okunjinganya ate n'oluvannyuma essanyu n'ettutumu nga byonna biva mu kapapula ke kamu. Ekyanzigya enviiri ku mutwe kwe kusanga ennamba y'essimu ey'omu ku bakozi bannange be nakolanga nabo mu Muyizi Publications. Mu masimu Mmeeja Kaberenge ge yali afunye ku lunaku olwo mwe mwali n'eya Dubious Kannantebya mukozi munnaffe. Bano bombi Kannantebya ne Kalyabe twali twatandika dda okubabuusabuusa nti bandibanga balya mu lulime ne mu luzise nga bakolagana n'ebitongole ebikessi ebyafubanga okulaba nti amazima agakwata ku byali bigenda mu maaso mu ddwaniro abayeekera gye baali beeriisiza enkuuli tegafulumizibwa. Abakessi era baafubanga nnyo okulaba ng'ebibi ebyesisiwaza n'ebiswaza ebyakolebwanga abanene mu gavumenti tebikulugguka kutuuka mu bannamawulire.
Nange kennyini oluusi nateranga okubakwatira akafansonyi naye ate nga mukama wange tayagala kubabikkirira. Yatugambanga nti bwe tutaafube kukwasa bannabyabufuzi mpisa nga twolesa obuziina bwabwe tujja kuba nga tulidde olukwe mu ggwanga lyaffe. Yatujjulizanga n'olugero olugamba nti omala okufuka mu mwenge nti alinnyimba alindaba. Nga mmaze okujja ku Mmeeja Kaberenge bye nnali njagala ne ndyoka nzijukira nti empologoma kyemegga ekirinnyako. Nakwata akapapula akeeru bettuku ne mpandiikako amannya gange n'obuyigirize bwange nti Abdul-Tabula BA Mascom ne nkatunga ku ssaati ya Mmeeja Kaberenge. Omanyi nange amampaati ge nnina gakirako ag'ekkovu agalitambuza n'ekita ku mugongo gy'obeera nti linywa omwenge. Ekyo bwe nakimala ne nzigyayo akatebe ne nkateeka ku lubalaza ne neebagajja Mmeeja Kaberenge ne mmutuuza mu katebe ng'afaananira ddala eyeebase olwa kalifomu gwe nnali mmukubye. Kamera yange Buganda buliteeka dda nagiwanulayo ne ntandika okulasa ebifaananyi. Bino olwabimala ne nzigyayo emmotoka